Ddala waliyo ekikanga kyo ky'abasezi nga bali proud nga basezi era nga bwe bakutwala bagaffe tuli basezi. Lwakuba oyo tuyinza obutafuna mukisa kukutambuzaako. Twali kutambuzizaamuuko. Twali kutambuzizaamuuko. Nga olaba era obutuuka abantu bonna bajja kutunuulira bati bagambe katumulinde ekiro. Kati abasezi balya n'abalamu. Anti kati bibaamu enjawulo waliwo abalya waliwo abaseera emmere bwe bityo nga ajja n'aseera kintu nga gwe ne bw'okola ki tojja kufuna nga olina akusera kati ate waliyo abalya nga bulaba era omusezi oyo gwamulaba ati ayita n'omulambo gwe abasinga babuuza lwaki omulambo gwe omusezi tagulya alya. Kati buli mu levels era zonna tugenda kuzibawa ez'obusezi. Mu promotinga ki? Tugeza okulaga abantu waliwo ebintu bye batamanyi nti bi-existinga. Kozi bangi babibuusa amaaso. Kati ate ffe ababimanyi tusobola okuyitamu eno engeri okubeera nga tubibalaga. Just in case ekyanga kikutuuseeko cause you never know. Oyinza okuba tova mu Kampala naye gy'otambulira egyo gy'ogenda oba okuziikirako omuntu ogenzeko kukyalirako kyaliiwo ojja kigwamu. So tosobola kubeera surprised. N'omukisa okubeera nga yasimatuka. Ne bagendeza kizibu nnyo simatuka omusezi naddala abasezi abalya. Kuba ate abalya n'emisana kirinnya babeera active. Cause bwe balaba omuntu omupya kwe naddala omuntu ng'oli mupya ku kyalo. Ebiseera ebisinga kiba kizibu era weegendezanga nnyo ekyalo ky'ogendako n'osanga kuliko edduuka eri. Terigwa teryeyongerako. Kati waliwo ne sayini z'osobola omanyirako nti kati wano walabika waliwo omusezi. Nsooka. Ngenda bawaako just bbiri zokka. Osobola okubeera ng'otambula n'owulira ng'enkuba ekkuba naye nga teri mu kutonya. Olimba naawe ng'owulira otoba. Ati gwe tokiwulira tokifunangako abakimanyi bo bakimanyi. Mpola ng'owulira enkuba etonnya ekugenda ku mubiri oba just ng'owulira amaloboozi g'enkuba. Ng'owulira drops z'enkuba. Awo otegeera nti mu ekyo ekifo waliwo omusezi. N'okukuba obuyinja. Cause ebiseera ebisinga omusezi asooka n'akuteerawo threat eyo bw'aba wakulabikira. Agenda okutwawo nga kye bagamba nti enviiri zimpedde ku mutwe. Owulira empewo ng'ekugitako. Amatu gannyogoga ku speed. Kati awo aba akola ki? Abalaka ki? Abanga agezaako okuggiisa omulyo gwe. Otyo gw'eryo feinti nga akusitula akutwale. Ebiseera ebisinga ajja nakkanga bukanzi. N'agenda n'akuteekamu erifiya. Wali simanyi bino ebintu kale. Tunnyonnyole tutegeere munnaye. Omusezi asobola okutuuka mu kifo katugeze muli omwo n'asobola omanya nti waliwo abatunula n'abeebase. Era bwe kigendedde omuntu eyeebase yenna tobira kulinga gamba nti omusezi yansibye ebigere. Like nasibako ebigere. N'obeera nga owulira in mind owulira waliwo omuntu ali wabweru. Tosobola kusituka tosobola kwogera. Even if you try to alarm. Buno obukunya abasezi bwe beesiba ne batambula nga bali okunya ate bo obutegeeza. Anti kati ebiseera ebisinga bwe kikulinnya era kiva abasezi ebiseera ebisinga basula bwereere oba mu pajama. Bwe kikulinnya oyita mu buyisi. Kino ekyessanja kyo kyali kyaddako. N'ebiseera ebisinga ayita mu buyisi. Shwi! Olwo aba agenze kukola ki? Kiba kirinnye. Kwe kujja n'ekulukunya ku nnyumba y'abantu. Exactly. N'akunamira abantu. Exactly. Kate ojja tambulako n'embifo gy'otuuka gye balimisa abantu. Tera otambulako ne baganda bange awo. N'otuuka ku kyalo yo ng'oli okeera ku makya ng'oli mukyafu. Nga bwe n'owulira obukoowu bungi nga baakulimisizza ekiro. Kati ekyo kyatutuukako. Munnange omwe yagwa mu ttooyi. Wemanya ebyekyalo basima ttooyi ne baleka bulesa awo n'agwamu. Kati ffe mu kudduka nsooka tubaako bwe twekukumye. Naye olw'okutya kuli nga n'okussa omutima gukubira kumu kati nga mu buli ngeri. W'omulabye oba we mulabye waali we mulina okuyita. Edda sikutegedde bulungi okambye mwali mutambula mwali mudduka. Twali tutambula. Munnammwe n'agwa mu ttooyi. Nga tukomawo. So nga mukomawo okuva ewa. Okuva tuva mu kibanda tuva kulaba firimu. Tuddaka. Tumugwamu mu kkubo. Yes. Cause nafunako n'omukisa ogumulabako. Awo buli omu n'alyoka akwata lirye. Kati process eyo buli omu anoonya asimatuka atya oli n'agwa mu ttooyi omulala twakeerankeera nga yanuusa ekigere.
nze just nayita mu bititi nga kwagudde eyagwa mu toyi ye yakola atya era twakoma nti nga tumunoonya. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Nze Hadija Kiguzi olunaku olwaleero in the TikTokers edition ndina abaana bano abasezi n'omulambo kati mu abavubuka abalungi we mwatuuleeyo ne mulanga okwetuma omusezi n'omulambo kyekijja. Anyway, tugenda kuba tutunula mu content gwe bakola olunaku olwaleero. Njagala nnyo talent abantu bangi boolesezza emisono egy'enjawulo ku TikTok okwo ku Facebook ku mutimbagano generally naye nga tetumanyi lwaki bakola ebintu bye bakola. Oba ono omuzimu gwa jjajjaawe guyinza obba gumugoba ekiro ono ayinza okuba aloota ebimutiisa kati nga ye content gwe bagezaako okutulaga. Media ono ya reaching out to me naye ne style naye gye ya reaching out nayo etiisa. Madam Jebale kuyenza omulambo bannange katono osula eri simnagamba omulambo oguze mu inbox guvuddewa bana mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga oba oli mpya ku channel eno nga akagambako ka subscribe okubeera nti otweyungako oba oli ku Facebook Instagram beera nga otufollowingako bulambalamba aba Daxin Collection be bantekamu omusakula nti kyetambulira ddala bulungi bakugamba nti gwe ali e Dubai osobola okubatuma ebintu naawe ali e Uganda bakusuubulira ebintu ate ne babikutuusaako paka ku mulyango gwo. Bannaffe abannakyo T-Hub bano basala ku weight gwalina omugejo nga gukususeeko oba oli mwami oba oli mukyala bakubireko bajja kuba bakuyambisaako ku majaani gaabwe. Ngenda kusembera aba Platinum Wellness Spa bagamba nti spa yaabwe nnungi nnyo ddala. Sooke n'omusezi ogamba otya? Nje ndi nnyo njebaleko. Ulira nno ne waayogera yenna ali cute kyokka azannyo ekifo ky'omusezi kati olabe no gye mundeese mu bakundiira eno ngambye ono nga nzija mu mmotoka nti kati bwe muntwaleyo ne mundi obudde gye bunaawongerera eyo tomanya era tuba tulina kusambyasambyako kuba oyinza okuwona nze n'ogwa mulala bannange nze ne gatontiisa ate tuli mu show seriously batulaba neyanza okumpa omukisa guno mugamba mutya mwenna abatumbudde oba abagezaako okubeera nga mu reaching out gye tuli tulina essanyu ly'amaanyi okubanga olunaku olwaleero omukyalo ono Miss Kigozi asobodde okuba nga atutuukako bambi tulina basuubiza nengende yo nenkola n'endwayo ate nenfunirayo shida motuka yange neyabika omupiira nempulira nga nnyiize nga neekyayeekyaye nzenna ebintu by'ekisezi bye bitu ebyo ate obulanga nti oli emmotoka nti yatuuka neyeesiba negana otambula jawo naawe nze ekirungi wakirabako waki experiencinga it was a coincidence nalinnya ku musumaali era kyalibadde kiti olowooza gwali buuseeko bubuusi era walina okubaawo ekiraga ekyefaananyiriza kati theory w'abasezi gwe wamutegeera otya? Theory wabasezi anti kati olwakuba abasinga sina research just nfunyeko omukisa ogutambulako okwo naye n'obusezi si bubi kuba nakyo kiringa kika ky'abantu natunyonyola ku busezi omulambo oli otya bulungi buza kubatulaba bannanga batulaba musibye mutya mujebaleko babiireyo ne babeera nagamba kati bannanga oba kati abo bantu bategeera naye ffe bambi batunonyezaako era ffe bwe muli kulaba kweno saa oli musoga siri musoga ndi mudinka oli mudinka like seriously I'm serious ate ankoli wajja muno mu Kampala ng'oli mudinka oba bakuzaaliramu banzaalira muno bambi ne bakugamba oli mudinka yenyabo olaiko nimbyemukko era togenda kikkiriza mbuzaako mu Lusudan simanyi babuuza kale nti banzaalira muno mbuziza banzaalira muno tibazaalira muno anti osobola okubeera nga wakula ne bazadde bo anakulira na mami wange mudinka nedda muganda se muganda mugwere mugwere yeah. Mugwere oli webugerere oba akonje kati oli otya ndi bulungi buza kubatulaba bambi abatulaba tusansi abatulaba bambi muje balekola leje mutusizaako engalo kansubire muri bulungi naffe ntuli bulungi bambi yeah bambi mba ndaba ekibiina kyammwe ekyabasezi mu recruitinga awo oba sofa mukyali mwekka kati buli omu kwagamba aba atutya okola ki otusemberera alowooza muli basezi kyo kituufu
kambuze ku munnamwe gwe mutigomya omusezi ogamba otya ne bulungi ajati oli bulungi kati mwenna bavubuka abalungi lwaki muzannyo ono content w'abasezi nze abasezi mbatya content w'abasezi oyo gwe totya ekiro bano nga baggobye mu vidiyo nange ntuukera n'entyamu nga omusajja ono yatatuuka nandiira ddala engeri gy'abankuttemu akanga mu bwati nakwata noga netondi ebya ddala amannya ago abasinga bampita Beardy Cranny lyerinnya lyenkozesa ku TikTok. Okay. Yeah. Lwakirevu balimpa olwekyo kyendi basooka kuntunuulira nange buli omu kyalinawo kye yeetuuma Beardy Cranny. Beardy Cranny. That's amazing. Medi totubulidde mannya go yegwani amanya Anze bambita Ochan Medi. Ochan Medi. Yeah. Nkakasizza ddala kituufu oli mudinga. Ochan ate siri abadinga siri abalugwabi byebimwe kati simanyi kirabika mami wange ngenda amubuuza bulungi ambuulire oba yanimba kati ono yate takyuka ne waba yesiza obuwunga mweyesuka enjeru ono yansurprise nze yaggwani amanyi era nga wamanya ebyewunyisa tebiggwayo nera erinnya digamba oyinza okwewuunya. Armstrong is my name. Armstrong. Yeah. Akuba ninalirye kusike liriri nange munaye bali nange bwe ndyogera nange ntyamu nina fuutuka na munsiko okuyitaba kikubuko. Armstrong kikubuko man. Yegwe Armstrong kikubuko. Exactly. Oli Muganda. But you're so handsome. Lwaki ozannya as a night dancer? Osanga ekyo munaye nze kyempuliramu nnyo okusinga ate mwito mukiyita kya musaayi naye nga eyinza okuba experience just nga njiina ate kiyinza okuba tekitandise kati ekyokuba nga nzanya ng'omusezi nga olaba twazanyanga emizannyo nti tuzanya gya Yesu Kristo waliwo azanyanga Sitaani waliwo azanyanga Sitaani waliwo azanyanga Judas bwe bityo ba three wise men kati nze ate bwe nkwata ku kyobusezi kiba kiralamu kuba experience yo kyonze kita experience cause sigwe gusoso kubanga nkikola ogambye mbona obusezi kika nakyo kiringa kika nkati nga abantu ng'ekika ekyo kyonna basezi nga bwe katobako nojoya nti Rakai Buulwa ebifo gye biri bingi nga kyo bakimanyi bw'okyogerako bagambirawo waliyo abasezi kino ekika engeri gye kyabunamu ensindo zaabwe ekika ky'abasezi bazaalanga mu bantu abalala abasezi ne bajjula mu kitundu nabamu bagenda babasiiga busiizi babusiiga tonsiiga obusezi ate kulwa babusiiga batya anti bwe naakubuulira oyinza okukomekereza nga ate obuuse ate nga naffe munaye mu kika ky'obusezi twalyeetaaza okubaayo n'omukyala nga ggwe. Excuse me mukwano. Lwaki nedda? Omusajja afulumira ekiro engera tandabako. Naye nga all in all ekintu ky'obusezi kino abasinga nga bwe bagambye nti batya tho bangi babeera baagala otwegattako lwakati wetutuka okushootinga bibeera birala bade njagala nzije nga mushootinga ono yannimbye mugenda shoot yanna okushootinga tugenda shootinga naye kati time cause tetushootinga misana mushootinga kiro mukwatirawa ebyo bitoke biriwa tuyina amakava gaffe eyo mupangisaayo tuyina okimanyi nti ono content mumuteekamu ssente nyingi nnyo olwakubeera abantu tebasobola kitegeera abamu bakirabanga ekintu ekyangu actually ekinkoze ebi nnyo okubanga director affe taliiwo big up director Lennon musajja ekintu kino kiraga bwanga kirabikanga project ennene nnyo waliwo ababafandinga abasezi bannamwe mutubuulire ebyabasezi omanye ebiseera ebisinga tunula nnyo mu comments abantu babeera gamba kati basezi bannamwe babalaba bali eyo balaba muli mu kuyiwawo mibiri balaka bateekamu amaanyi awo naye nga ate si bwe kiri naye gwe ddala waliyo ekikanga kyo kyabasezi nga bali proud nga basezi era nga bwe bakutwala bagaffe tuli basezi lwakuba oyo tuyinza obutafuna mukisa kukutambuzaako twali kutambuzizaamuuko twali kutambuzizaamuuko ng'olaba era obutuuka abantu bonna bajja kutunuulira bati bagambe katumulinde ekiro kati abasezi balya n'abalamu anti kati bibaamu enjawulo waliwo abalya waliwo abaseera emmere bwe bityo nga ajja n'aseera kintu nga gwe ne bw'okola ki tojja kufuna nga olina akusera
kati ate waliyo abalya nga bulaba era omusezi oyo gamba ati ayita n'omulambo gwe abasinga babuuza lwaki omulambo ogwo omusezi tagulya naye kati omulambo ogwo omukulu gwolaba bwe tudda wali ku TikTok oba mu content excuse gye tuwa yino nti we baali bamuziika bamuteekako eddagala okubanga omusezi akola kikozi waliwo omuntu gwe baziika ne bamuteekako eddagala nga n'omusezi tasobola mumutwala abantu gye bali abaloga ebyaddala totya gwolina omukisa era kati ne banaakulaba babayo abasezi aba bajja gamba oyo Kaguje amumanyi yaripootinze wa Kaguje yaripootinze wa Kaguje era gwe tebakwatako kuba bakimanyi wayitiddeko ewaffe kyokka munange surprisingly you guys temutyanze mundetera okutyamba ndowooza oba muli beerakayi Medi ogamba otya sigamba ajati yegwazanyanga omulambo lwaki mu pasi zonna walondamu mulambo anti nalaba nga yagala kufa abasinga batya okufa naye ze nagenda otunula neŋŋamba lwaki sisizanya mulambo nekiikirira abasigadde abatya okufa gwe totya kufa nkutya naye oba nga akuzze kuba akuzze alhamdulillah kati eno costume gye weebikka kiki ekyo ky'oba weebise eryo libasuuka essanda eryo libeera ssanda liba ssanda mu Luganda Abaganda gye bayita essanda kati gwe omulimu ki mugundi mu sirieni ey'omulambo nze omulimu gwange wali ofuddeko wafaako n'ozukira sifangako naye byozannya obijjawa sigenda kulima nange nkirabirawo nga kirabika kitambo kitambo ya ate kitya kinninnya nekimala nekigenda kati gwontunulira sokundaba ng'omufu toli mufu naye kati girlfriend wakulaba atya nga kwozanya ng'omulambo era munange seba abiriyo n'agamba bambikake kabebi kange nakazanya ng'omulambo seba balaga n'okubalaga ebifaananyi kati eno gye muzanyira ddala gabeera malaalo ga ddala oba jasimuyiwawo ttaka kuba twalabaako TikTok eyagenda ku malaalo n'avaayo bubi nnyo mbwe emizimu gyanyiiga anti I think so emizimu teginyiiga eggwe ng'ogiyeeyereza kigisobola kunyiiga wakuba gikimanyi nti enkyova nkugambye kiri kitambo kati lwaki gye baginyiiga kati mweno story omulambo bagukola batya okukola like ogufuna okuzanya nga mulambo oba mu story yammwe omulambo bagukola batya okubanga gutambula ku nsi anti omulambo gwonna bwe tuba tuzze ne waffe abakola abo okusera okwo tusitulayo emirambo olwo tuli twogera mu lwa content bayinza otwala ne mu reality omulambo bagusitula naye kati buli gwe batwala buli mulambo gwe batwala biseera ebisinga baba tebaguzizisa eddagala baba tebaguteeseeko ddagala naye kati waliwo gwe bateekako eddagala ng'omusezi ne bwagugjayo gujja kumulemerera okukola ki era kyova olaba munaye olaba omusezi abayita n'omulambo gwayita n'omulambo naye abanga kati ebiseera ebisinga ne bagezaako kwagala otwala omulambo nga bagala kukwatirako omusezi bamaliriza era nga bibalemereddwa ono beyadi ani chonkora Granny eryo ku TikTok Beard Granny yemwe mbeera mugezaako okusuuza omusezi omulambo zegwatera okuyiribya okudduka wuyantutte wawa okay tunyumiza siyoleyo omusezi gwoliko emboozi kati omusezi ono mbadde nsaba munzikirize beko abantu abamu bengenda okusiimako okwo abantu kale bwe muyinza obutamanya ojja kubasiima oluvannyuma nga tumalira kale weewaawo nenja kuba neyanziza nnyo omusezi ono kino ekintu kinene nnyo n'okusinga abasinga bakiraba cause abamu bakira ne balowooza content aweddeyo buli kimu kirina time kirina lwogenda ng'ekyo nga olaba omwana nti akula bwe lwakulabawo stage gyakola ki gyatuukako kati oli ali atandika omusezi ayinza otandika nga talya ng'asira busezi n'amaliriza n'alya kati buli mu levels era zonna tugenda kuzibawa ez'obusezi mu promotinga ki just tugeza okulaga abantu waliwo ebintu bye batamanyi nti byexistinga
kozi bangi babibuusa amaaso kati ate ffe ababimanyi tusobola okuyitamu eno engeri okubeera nga tubibalaga just in case ekyanga kikutuuseeko cause you never know oyinza okuba tova mu Kampala naye gy'otambulira eyo gy'ogenda oba okuziikirako omuntu ogenzeko okukyalirako kyaliiwo ojja kigwamu so tosobola kubeera surprised. Ate nze kankubuulira ebintu bino bituufu. Waliwo yaŋŋamba yali alinako eyo gy'alaze oba ye Rakai yali alinako gy'agenze mbuno nga bagenda kumulya n'ensawo ye yagirekayo yasula eyo ewa booda n'asisinkana owa booda n'asula eyo owa booda n'akeera ku makya bambi owa booda n'amuzaayo waka endagamuntu yagireka eyo mu ssabo n'eki n'akama ne paasi buli kimu kati ono yafuna n'omukisa okubeera nga yasimatuka ne bagendeza kizibu nnyo simatuka omusezi naddala abasezi abalya kuba ate abalya n'emisana kirinnya babe babeera active cause bwe balaba omuntu omupya kwe naddala omuntu ng'oli mupya ku kyalo ebiseera ebisinga kiba kizibu era weegendezanga nnyo ekyalo ky'ogendako n'osanga kuliko edduuka eri terigwa teryeyongerako wali ekyalo kiri eyo Masaka sijja kukyogera naye kyo waliyo n'ekirala kiri eyo mu Busoga kyo nja kukyogera kuba kyo kimanyikiddwa nnyo bakiyita nsiriira kyate kiralamuuko mu basezi waliwo badde wali ogenze ku kyalo nga bagamba baasi zitandika kuyita saa 9 ogwadde ez'ekiro nga bw'oba oli wakutambula kudda mu Kampala olina kulinnya baasi saa 9 ate saa 9 mbadde nga mbayitiza so ali anti tesoale kati baasi zivaayo saawa nga 9-10 okujja ne Kampala kati bw'otakeera olina ate kulinda nkeera kati bali abasezi beeri ate bo banjawulo bayiga n'akakodyo nabo babanga abalina station yaabwe kumakya okwo muba mulinze baasi nga nabo bayisaamu eggaali kati nga baatwala abantu abalamu ne babalya ebiseera ebisinga batera kukwata bano abapya ku byalo kuba bo babalya tebamanyi ate abasinga ebintu bino babibuusa amaaso babiwakanya kati mu butamanyaawo oba mu kuwakanyako mwogendera kimanyi ne Pastor Bugembe alina oluyimba lwe yayimba edda nga tuli ewaffe mu kyalo nga baneiba balya abantu nga basima ekinnya mu lujja ne baalawo omukeeka nga bukyala otuula n'ogwayo ne bakulya ebyo nabiwuliranga mu ngero kakati nno bikyaliyo bikyaliyo era just bembaga bateekawo ekinnya ne bateekawo omukeeka wotuulamu ng'ogwayo nga babikkako exactly kati gwoba mugenyi ojja ne bagamba atuulirako awo oba kyenogamba oyagala mbu mazzi biki nonywa naye nga gali mu california kati definitely olunyi ogenda kuba nga tokyategeera bulungi abakaba kati bakusalako bulago kati omuntu era nga wakuliibwa era oba bakuteeka mu mazzi ne bakufumbira enkoko nga banagisala bagisala mu ggulu era basooka mutwe I am very scared. Just kale, truth is, just we know a lot about basezi. Yes. So kati ffe twagala abantu kubategeeza ku kino. Ebyabasezi wabimanyi otya? Nga toli musezi. Anti ntambuddeko nnyo, nzunzeeko eyo mu byalo eyo. Gwe wawona otya okuliibwa? Just nze one day. Wali ofunyeko experience y'omusezi yali ayagala okulya? Yeah. Twali basatu. Manyi bino ebyekyalo mugenda nnyo ne mulaba firimu ne mulwayo firimu olwenyumye kati mu process y'okuddayo awo buli kyalo kibeerako omuntu gwe bamanyi nti musezi buli kyalo waliwo omukyala mukama muwumuze mirembe naye nze nali sibikakasa yasi waliyo bikakasa ebyo lwali lugambo ani ate nkugambye omwogere simukubuuliza ate ku byalo ebi eno neebi kati waliwo ne sayini zosobola omanyirako nti kati wano walabika waliwo omusezi nsooka ngenda bawaako just bbiri zokka osobola okubeera ng'otambula n'owulira ng'enkuba ekkuba naye nga teri mu kutonya olimba naawe ng'owulira ati gwe tokiwulira tokifunangako abakimanyi bo bakimanyi mpola ng'owulira enkuba etonnya ekugenda ku mubiri oba ng'owulira amaloboozi ng'owulira drops z'enkuba awo otegeera nti mu ekyo ekifo waliwo omusezi n'okukuba obuyinja
cause ebiseera ebisinga omusezi asooka nakuterawo threat eyo bw'aba wakulabikira agenda okutwawo nga kye bagamba nti enviiri zimpedde ku mutwe owulira empewo ng'ekugitako amatu gannyogoga ku speed. Kati bw'aba akola ki abalaka ki abanga agezaako okuggiisa omulyo gwe otyo ogw'eryo fenti nga akusitula akutwale ebiseera ebisinga ajja nakkanga bukanzi naye n'agenda n'akuteekamu erifiya wali simanyi bino ebintu kale tunnyonnyole tutegeere munnaaye omusezi asobola okutuuka mu kifo katugeze muli omwo n'asobola omumanya nti waliwo abatunula n'abebase era bwe kigendedde omuntu eyeebase yenna tobina kuli agamba nti omusezi yansibye ebigere n'obeera nga owulira in mind owulira waliwo omuntu ali wabweru tosobola kusituka tosobola kwogera even if you try to alarm. Kati buno obukunya abasezi bwe beesiba ne batambula nga bali obukunya ate bo obutegeeza anti kati ebiseera ebisinga bwe kikulinnya era kiva abasezi ebiseera ebisinga basula bwereere oba mu pajama bwe kikulinnya oyita mu buyisi kino ekyessanja kyo kyali kyaddako n'ebiseera ebisinga ayita mu buyisi swi olwo aba agenze kukola ki kiba kirinnye kwe kujja neekulukunya ku nnyumba y'abantu exactly kunamira abantu exactly kate ojja tambulako ne mu bifo gy'otuuka gye balimisa abantu tera otambulako ne baganda bange awo notuuka ku kyalo yo ng'oli okeera ku makya ng'oli mukyafu nga we n'owulira obukoowu bungi nga bakulimisizza ekiro notandika ogamba naye mba ndazengawa naye kati sense zo tesobola kugamba bano abantu ab'oku kyalo be bajja bakugamba kale ebiseera ebisinga bwafectinga ng'oli mupya ku kyalo ng'ogenze ku kyalo ekiriko abasezi baba bajja kukucunyamuuko kozi ogenze mu nsi mpya balabanga gwayinza obbayingira obbalemesa kati baagala bakwanirize mu culture yaabwe oba sekyo baviire oti balabanga nze aleese kamera okubatunuzaamu kamera kozi bakimanyi gwe boona abuuka nti ku kyalo kuliko abasezi oyinza okuinvitinga abalala bayinza okugezaako okulwanyisa ekintu kyabwe nga naye bw'obeerawo n'oyagala nti nje eddiini lyange oyo eriti ndyagala nabo babeera n'enzikiriza yaabwe nti kati ffe tulina kutambuza kino mu maaso. Kati obadde okyannyonnyola nti no wali osinkanyeko abantu abaali bagala okulya. Yali musezi yali omu naye ekyenjawulo ekiba ebiseera ebisinga kitobeera n'okukkiriza n'obugumu ebiseera ebisinga oyinza okukozesa okutya kw'olina ate okuwona okutya nti bwe tusinkana embanga obyembwa tutuuse mu lukuubo olukuubo lukoma embwa eri erinze endi eno embwa esobola okukyuka n'ekugoba naye nga naye ekozesa kuli okutya kufuna way out kati ekyo kyatutuukako munnange omu yagwa mu ttooyi wemanya ebyekyalo basima ttooyi ne baleka bulesa awo n'agwamu kati ffe mukudduka nesooka tubako bwe twekukumye naye olw'okutya kuli nga n'okusa omutima gukubira kumu kati nga mu buli ngeri w'omulabye oba we mulabye waali we mulina okuyita. Sikutegedde bulungi okambye mwali mutambula mwali mudduka twali tutambula munnammwe n'agwa mu ttooyi nga tukomawo so nga mukomawo okuva ewa okuva tuva mu kibanda tuva kulaba firimu tuddaka tumugwamu mu kkubo yes kozi nafunako n'omukisa ogumulabako awo buli omu n'alyoka akwata lirye kati mu process eyo buli omu anoonya asimatuka atya oli n'agwa mu ttooyi omulala twakeerankeera nga yanuusa ekigere nze jasinti nayitamu bitiititi nga kwagudde eyagwa mu ttooyi ye yakola atya era twakomawo nti nga tumunoonya nga twatuuka ine tuyita bannaffe tujja nga tumunoonya era naye jasi Katonda era yayamba bibye yanuuka bunuusi mukono naye twamusanga oyo nga muno atandise okugirira mu kazambi ekya Katonda. No, don't be scared. Kyengambye kyekino nti obanga oli kaalo kuno nekubanga kuliko abasezi abalala omulambo tegwogera sharap omulambo guba gusirise anti era ky'oba olaba nsirise nange
naye nkujja sinyadde kubuusa nti oli safe. naye omusezi ayiri ntuko kama ate nga bw'ofumba emmere n'oteekako ebirungo era omusezi ebiseera ebisinga omulabo afuna omulambo gwe sooka n'asabulamuko awo ne ku kadodi awo kitegeera masavu afunye ebyakabi ajjayo n'eŋŋoma gwe kyoba omanya omuntu bw'afa ku kyala abasezi babeera musanyu ekyo kati ate ekyenjawulo ekibaawo buli omu aba agamba nze asooka kati muba mulina okukozesa obwangu ekubako abasezi nga bana kufuddeko omuntu omu bayinza okwegatta bonna buli omu ne bajja bonna buli ne batwala if not that oli n'akeera n'asookayo banne bwekityo bwekiri emboozi ogiwulira bulungi bwekityo bwekiri kati gono theory w'abasezi bannaye wamuyiga otya oba oli musezi nga tetumanyi ekisinga okwewuunyisa nagendako olumu mu kyalo nga dadi wange yagamba anti wange n'agamba omwana nno ebintu byakola omwana ali bulala ani nga anti wange nga dadi wange yagamba anti wange omwana ali bulala n'amubuuza ki n'amugamba omwana akola ebintu kozi baali bamanyi nga MC omwana akola ebintu by'abasezi kati sesikamu ku kyenkola senga wange nga mulaga kitange ne mukazi we kiki kyoyagala okuleeta mu kika kwegamba baali scared nabo nga tebakisuubira but there are some of them understand it bakimanyi nti that's just creativity yeah naye kati mu creativity yonna gye mwafuna mwalaba eno culture creativity twali tulowooza nti mugenda kukyusaamu leero muzanye ku musezi enkya mutuleetere kuba muli asooka olulala mutuleetere kwegamba content bwatyo naye musitikinze ku musezi n'omulambo nanti lwansonga tukyalina bingi ebyokugjayo bingi nnyo mukyafumba bingi tukyafumbira ddala mugenda kuti mu maaso awo ebiseera ebisinga bw'oba ogenderedde byetuzannya ebyo byaliwooko tuzannya kyaliwooko mwabirabako ebimu byambu ebimu bya ddala lwakuba nti abantu bino ebintu babibuusa amaaso kyekibagamba nti akkiriza nga talabye wamukisa oyo akkiriza nga talabyeko kale teri kitasoboka kyobalaba nti naye oli bwewajja wagamba emmotoka y'omupiira omusumaali biki wali tokisuubira naali kugambye n'ekintu ekirala wano naye era oyinza okibuusa amaaso naye oyinza okulowooza twagala kukulya era mwagala kundya neera bwoli wano emmotoka oyinza ogikubaawo serefu n'egaana njagala ngikubemu tulabe kale teekawo abiri ogirekawo n'entambuza ebigere kati kirabye era kiba kimaze okutuukawo muba mwagala kubba mu mmotoka yange ngomawo na poliisi naye gwe kibaonye oli safe era na polisi etutya one day twali tushootinga so some people got scared ne bajja ne bakubira poliisi waliwo abantu naye kati bwe baatuukako ne basooka bafunamu kotooko naffe kati ne balaba nga tewali buzibu naye era mubamu omuntu oyo abeera omu ateekawo akakasa n'alemezaamu tugamba owaayi ate nga already musezi akutte embazzi they are even armed shege ne kati balina baatuuka ne bagamba we just like your content it is okay mugende mu maaso just don't scare people ekitegeeza ku kyalo we mwali muzannyira abantu baali batya nga balowooza muli basezi recently twali tuzannya ne wansi eyo twazannyira kumpi ne church oli yali ayitawo bw'ati nakirira ku church ne bavayo abantu abangi nga bazze tukuba miggo gamba ndabye omusezi bulijjo atusumbuwa ekitegeeza mwebali naye sinze nali mbasumbuwa naye kyayamba nga omusumba tumumanyi nti pastor Ebeneza efe nagamba naye nga naye atidde naye nga alina okulaga endiga ze nti manyi wegali oli yatya n'agamba omusezi bulijjo ansumbuwa ekitegeeza wali aliyo okitegeera so kati ebintu bino mubiwandiika you script it ne mukwata content
Ani aleeta mugatta mitwe Yeah. oba waliwo kati so you can come up with something nogamba ninasikite nobwete nkitunudemu nga kino kijja kukola actually omukulu oyo ebiseera ebisinga ayiya nnyo ali creative nnyo nagamba kati tuteke ku meeza tutereezeemu ewetaaga otutereeza bw'obeera owandiika osinziira ku ki gwe wali obaddeko omusezi oli musezi sibeerangako omusezi naye Theories z'abasezi ekyalo zijjawo. kwe nakulira baalikokko abasezi abasezi ate abawerako ddala wakulira wa nakulira lugazi saidi awo bayitawo buyukwe ebuyukwe wano waliwo abasezi kyaggwe awo kyaggwe oba kyaggwe nina bakwano bange be bazaala ebuyukwe ekyaggwe kyaggwe buyukwe oba kyaggwe ekyaggwe nawulirako nga bagaba bali abantu naddala eyo kawulu malongwe byebifo byayo era wanze gye nasomera ate nga balingayo baddala kuba twakiranga ku makyo gendanga ku masomero naye nga batusumbuwa kati gwe baali bagenda kulya ffe twali tugenda ku ssomero ko twakira zayisawa nga 10 twali tulinayo ekibuuzo nga batugambye tukeere twali abaana nga 7 kati nga bwe tuyita waalingawo essomero baliyitanga makonge liri awo buyukwe naye nga waalingawo omuti nga munene emivule nga tugamba mugwa omuti mubeeramu omusezi netugaa kati tukoze tutyo yitawo ng'ate gye tulina okwetoloola wala tuba tugenda yita ku luzzi tuba tugenda tutuuka leeti tugamba tugume tuyitewo kati tuba tugenda bwe tuti ng'emmotoka etuvaako emabega ejja eyaka amataala netugamba otyo tufunye omukisa katugendere ku mmotoka eno kati tudduka tugendere ku layiti y'emmotoka emmotoka etuuka etusinga okudduka tuba tusemberera kumpi n'omuti awo tunatera okutukako omusajja w'emmotoka ayongeramu emisinde ale tutya tudde emabega tugamba oyo atulese ekisinga okwewunyisa nno mwana tutwalinda wa booda zaali ssaawa 10 fe abasituka ku 10 owa booda eyo yatuyisaawo ku ssaawa 10:15 nga tutidde oyitawo naye nga ekituufu nga bw'otuukawo nawe kennyini olina engeri gy'owuliramu eri wiyadi oba just mwali gundi mwali scared ng'abaana yes twali scared naye ng'era naffe ffennyini omuntu era akikolerawo bamutugambako ng'era tumulaba tumumanyi omusezi ova ku kintu nga n'omuntu omumanyi kati ffe amaaso gaffe edda mu kizikiza wewalabanga nga okimanyi tosobera mu kizikiza nga otidde amaaso go ne gakuliyeetingawo ekintu of course kyali kikubaddekoko kati ffe nga amaaso gakuliyeetingira omusajja ddala oli yennyini nga yeyambudde mulabye mulabye kati nze engeri gye nalingako omuwanvu nga bagamba nze mukulu ate kyewunyisa nno nze yali ng'omuto n'engeri gye ndi magendayo genda olabe nojja naawe natovaawo distance neno girako wano wainomuga olengera wali wati kwekyo ekityawo wansi awo noyina najja naga yoyo mulabye asitamyawo so kale okusomooza kwalinga kungi kyalinga kyalo naye nga tewalinga kyatutuukako era bayogeranga wabalawo omusezi biki so byali byambu naye nga ne bamutulaga nga batugamba yoyo kati nga naffe ekiri kitulimu ngayo tumusanga tumutya tugamba mufukamire mu mbuuzi ng'ofukamira naye ng'otidde wennato olowooza waliwo omusezi buli wentulula nendowooza kweyo embeera gye twayitangamu mu buto bwenva netandika okuliyetinga story nenjitira baganda bange bano oba nenkubira mulambo nemuga omanyi ninawo kano ne kano obutaweerabira oluusi emba siri nabo oluusi sisobola bakwasaganya nenkwata esimu yange nenkalikodinga nengamba nyinza otukubanze nsobola okuyiiya ekintu essaawa eno niwetawo eddakiika ezi nenkirabira nga nkiyiza content eyo asobola okujja mu dakiika eyo omutuufu yoyo kitegeeza wolowoleza content not down oba olina akapapula muwandike sonze ebiseera ebisinga esimu yange nyanguyira nti mulikodinga okusinzira ne society mwembeera kuba nze enzunga nnyo like gyembeera eyo osobola abantu nga bali awo olina akola kinono kati gwe nofuna engeri gy'okiyiiya n'okigatta n'okirikodinga nenzija ewa mulambo oba omusezi yenna ndi okumpi nemugaa tukifumbye tutya kiri bwe kino bwekiti tutereezeemu wano netukubira director najja naye nabaako byatereezaamu wakana asobola okuba nga tubamuleetera ng'ali ku kituufu tugabana nti ndeeta n'ateekamu nono n'ateekamu ne director waffe Lenoni n'afulumya. That's nice. Kati Medi lwaki weeyita mulambo?
in real person. Alo jebaleko nze mulambo. Anti olaba nagenda olaba nga okwekweka niwe nekweka ntya kyenkola ki kyekye essanyu kale mulema mutima Kweyita mulambo. ya era nze sibulira gundi nnyo nti ngombise mulango sikale sitina kyempulira mulema mutima Towulira bubi abantu nga bakuyise mulambo. sibulira bubi because kale nzanya tenkyagala muli Aha. Beard. Ogambe ina kyoyagala okunyumiza ku mmere. Mulambo ono. Mulambo ono yakudama katono nnyo. Mu kutandika content ono mu kutandika omuzannyo w'omulambo idea okujja twatandika n'omusezi oyo. Me mulambo yalingawo nga naye title yali nnyo too close kuffe naye nga tuli bakyali tutandika content waffe yasooka ow'omusezi. So skiti yaffe yakuba nnyo so natandika ndi ku ssimu nkuba live skiti abasinga baagiraba naye ne tutulawo ne tugamba naye omusezi ono tayinza okuba n'omulambo ng'omukulu ono abeerawo ajja n'abeerawo ku shuuti zaffe ne tuzanyamukira mulimu ne gundi ezimu nga yalimuko mabegako naye nga singa mulambo kati ne tumugamba naye olaba otya nga ozanye ekyomulambo wakituufu omusezi ekituufu kijjayo bulungi yeetaaga okuba n'omulambo ate ng'omulambo ogwo tagulya gubeerawo ku kiddo 24/7 n'asooka n'atugamba naye olaba wali wano yeegumya naye yasooka neeraliikiriramu Natya yasooka natya ebyomulambo. nakani kati ataya tuyinza kukozesa atayaki kati ye yalina content yo yayagala okukola yayagala kubeera nga mulogo naye owulirira bye yali atambuliramu kati Yali atambulira mu byabalogologo mirambo fene tumugamba katulabe yesuuka bwe tugikyusaamu ne tugikusiba bwe tuti ne tukutekako ka make-up akava mu Hollywood n'omusezi wali naye tumuteekako ka atayake naye ka make-up ne tumukola bulungi nnyo ne mbeera nga mulikkiriya era twasooka okukikola skiti yatambula. That's nice. Yatambula nnyo so okuvaawo ne tujja ntukola skiti recent ono twali twakamala okukola skiti y'okumuziika Mwamuziika bulungi yenna naye kale kyali fane naye kyatisamuko abantu abamu kyatisamuko abantu abaga mwaziisa omuntu nti ye omulamu nti ye twamuziise omuntu omulamu mulambo 256 UG ye peji yamwe eri Magwedo omusezi Magwedo omusezi yeno yenye tufudde mwe lwaki muzannya ebintu bino bannange so skiti gye mbadde gamba leka yeeno waneeno eya 2 million ngolese ya 2 million gye twamuziikirako n'atya eri wansiko right nenga binyuma ebyobusizi binyuma ebyo binyumira ddala kale nja kuba mbiteeramu abantu abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero tulina ne Magwedo omusezi family abantu bano balina experience ku cultural tradition eno ey'obusezi era nga yensonga kulwaki bazanya content afaanana bw'ati bambi bino bya content nga bw'obalaba abavubuka balungi beeyiiya temugamba nti ddala basezi okusooka bwe ntunula ku peji yamwe ndaba nga content mwali muzanya mulala kikyabaleetera okuba nga mukyusa mudde ku musezi anti kati ebiseera ebisinga kiribanga kukola bizinensi bw'okola bizinensi ng'olaba tetambula bulungi kikuwa endowooza etunuulira bizinensi kyendala gy'osobola okukola egy'okutambula ate era si nti olina kulinda bizinensi eno egaane naye oba okola bizinensi eno still olina keeping a mind open bizinensi gyenyinza okukola etambule so kati kyova olaba nti ekyo twakikuumanga tulina okukiteeka mu nkola tulina onoonya ki ekinaagezaako okukola ki okugyayo waka waffe abeere ng'atambula tubeeko banjawulo ku TikTok mubeere banjawulo okuba content creators abalala tova olaba twala nga kuzanya wetuti bizibu ki bye musisinkanamu eno field y'okuba nti muzanya ng'abasezi ebyo byo bingi okusookera ddala
gye tukolera content waffe eno cause tojja genda obeere ng'otegeeza buli omu njagala zanyirako wano kitegeera kati oba olina okunoonya ya list oba ebbaluwa enaakukkiriza nti oli ne wanaaba akuyitidde oba abasirikale wanaaba ng'akwekengedde alisi ojja mulaga nti chairman akola ki akimanyiiko ali aware of it. Okusomozebwa okusookera ddala kwe tusinga osanga nti tubale tujja tegeeza buli omuntu tugenda azanyirako wano okuzanyirako wano oli ayinza okukkiriza ng'alyokke nakyo muzannya mubasanyusa oba ng'abamanyi wali ate munaye abatatumanyi nga ye ne TikTok tabiraba temuyina station emu nti twapangisa amaka galiko olusuku mwe tuzanyire no tuyina ekifo kyaffe gye tuzanyira but sometimes oba wetagako okukolako ekifo ekyenjawulo kati oyinza okwagala okukolerako ku street oyinza okukola content gwena si wawaka kati abantu bazibu oyagala okukolako ng'omusezi w'omu kibuga nga bw'abeera kwabaja balina otigomya buli wamu naye musezi naye se batuukako mu city era very soon mujja mulaba omusezi ng'ali ku parking kadde exactly awo twagala okujja kusabawo nga 5 awo 6 nga abantu bakendedde era batusuubire tuyinza okukolawo kashuti naye kikyatulemesezza tuyingiddewo tutya tukole nga tewali agenda tukwata mugende ewa chairman w'oku Nasa Road mufune ebbaluwa mukole mutya mpozi engeri kalawo gye wali kumpi n'ebbanka mufune public place nga bw'onogamba nti City Square watali gundi owino ebifo ebiri gundi ebiri open ng'osobola just kufuna baluwa wa chairman naye kati wogamba ku mapeera it's a bank ojja kwetaaga okugendera ddala mu banka munda n'ekyenjawulo ekiriwo ekirala kikino nti omuntu ogenda mugamba njagala kukola kino bo balaba kintu kinene kati abajja gamba olina okumpayo akasente bwe kati ffennawe tutyo we batusumbuweyo gye tukwatira content kati ye tamanyi gwe ekintu okifunamu kyenkana ki oba oteekamu kyenkana ki yajja kusaba n'ekisukka gwe kyolowooza ofuna okitegeera kati obwo bwe bumu ku buzibu etusinga osangira ddala naye kati abantu kibakalubirira obbawo obulango ng'ate muli basezi muba munaabujjayo lwaki nedda cause we are content creators tesobola kulemerera kukola content w'ekisezi we gwe musobola okukola yes nakubakalangatayo nga ketwakasemba okukuba kakibya kabadde kaki Colors from mattress ak'emifaliso abasimanyi bakalabye ko twakoze ne bamadde baba kyasinza okukuba akalanga ko bakawoomeddwa go ge mazima basiimye That's amazing. Bwe tulaba ekintu kino eky'omusezi n'omulambo tulina enyooma gye tukinyoomerera nga tulabanga ekintu ntwekiri awo okiwa amakulu kiggwe ng'akizannya anti kati kyenagambye nti abantu ebiseera ebisinga kintu bakibuusa amaaso ate ngaekintu ababitegeera beerera ne komenti ze bateekako za njawulo bagamba ino reality era inakunyumiza ne kastori by the way nabona bajja mu inbox nakunyumiza nze waliwo ekyantukako bwe kitewe ne mbadde nsaba mu kizannyi ekitegeeza wali aba bakitegeera bakirabira nga ki it's reality bali bakigenzeeko abakirozaako bakimanyi tabasezi bwe bali abadde nga nagamba eyo yeri true stories amazima ka Katonda nze kambabuulire waliwo era story endala gye banyumiza twalinayo asooyo nga tuva Mitiyana gayi n'atugamba nti n'omusezi yayimiriza emmotoka mbwe emmotoka n'agiteekamu indikeeta kyembadde ngendera okukugamba olinga akinzija ku mumwa mbwe emmotoka neesiba we emmotoka esobola osiba nga kyesobola okukola kimu mataala zokka indikeeta zokka buli kimu omusezi n'amaliriza okusera n'aseraserawo wonna n'amala n'agenda emmotoka n'etambula okiriza emotoka yasobola sigala wane osobola okuvuga emmotoka ng'olaba bwavudde awo nate nga togguka ate gye wakoze ki gyoyagala genda ng'obula bubuzi but still nga gwolaba yo driving kyokubula kyo nakyo nkirinako experience ate nno wano twali tugenda na ku kisaawe Entebbe oli omuwala nakakasa nti alayika aliko omuzimu ogutamukiriza linnya nnyonyi batuvuga ne batutwala ku express ne tugenda e Masaka mu kifo ky'okugenda ayo content nemugende e Masaka nembye mazima nendako nga mwagenda ku express nemugende e Masaka twagenda ku express
ne tuvuga nga tudda Masaka Road mu kifo ky'okugenda ku airport. temwalinya express. Temwagenda waggulu ku express cause Twagenda ku express mu kifo ky'okwata kuba ligenda ku airport ne tukwate kubo lidda Jinja lidda Masaka. Abantu wali lidda Masaka cause bobanga ogenze ate obina kwetoola kudde na mabega obanga komawo. Kati twakomawo Jinja twagenda eri gundi. Kati tugenda okulaba we tutuuse waliwo Busega Kyengera. Kyokka nga ate flight ebulako essaawa emwetuuke. Ndowooza okirabye nti buli kimu kisoboka. Anti okkiriza kati. Sooka okkirize. Ate nga abantu abo ba Uber tasaba nga tamanyi Kiba kkubo. kizibu nnyo ya. Kiba kizibu nnyo bbula. Tegeera. Andi kyebadde kugambako wano. Gwe ngolemedde ku mmotoka yange soyagala jibbo giziike. Kati okimanyi wano bonna agenda okuyingira okukuba ogikuba serefu mulio n'omutima gugenda kukuba ogambe bwegaana. Nze ndi mukazi musabi ngamba bugambi bismillah. Ala mwana mayini nga nnyingira. Kyogamba buli afuna ekizibu batasabye. Nze simanyi. Era okifuna ogamba Era Allah singa onzija mu kino. Era osooka n'osaba waakiri. Kadogera jikuba osooka ogamba. Ogenda sooka sa. Nze la buli we mba nnyingira mu mmotoka bismillah esooka. Togenda kitugamba. Neera bonna agenda okikubaawo. Gwe muli ojja kiwulira ng'okyogera. N'amazima agamanyi ng'akoze Buli basezi. Mugezaako kuntiisa otidde. No. Mazima. Tugenda kubeera wano ng'ogenda ogikuba. Omutima gugenda kukuba ne munaagenda wira kunkuba obwongo bwo bwe bukugamba. Ogenda kyo kale ojja kubeera amazima nzo kingambye naye ajja kukugamba naye muli abaddemu okubuusabuusa singa eganye. Emmotoka zigaananga buli kanaku. Kwa mwaka kafaananyi maze tukolako interview. Emmotoka n'egaana osimbula. Noyingira bulungi buli kimu n'okiteekayo bulungi nga kiteekeddwa obbeerayo. Emmotoka n'esiba. N'okuba bulungi ekisumuzo n'osiba ne seat belt. Kati oba olina akantu ke weetaaga mu nsawo nga ogeotuna mu side mirror ya wano waggulu. Nendaba omulambo. Omusezi n'omulambo bali mu mmotoka batudde bamwenya ogenda okyukayo wote nga tebaliiyo. Eyebeera illusion. Ezo ze bayita illusion. Naye kifanya emmotoka oyinza otandikirawo kankana. Ekigere kino ovuga nga muggulu gukankana. Ezo baziyita imagination. Anti soko olabe kati ogenda okugera amaaso eno Naye era ng'omusezi ali wano ku siiti eri endala nga akuwubirako bw'ati. Ezo zibeera imagination. naye te gyebiri ebyaddala. Kituufu. Gyebiri ebyaddala. Eyo mu byalo. Kuba kati waliwo n'abasezi abakuba mu ngalo mulyo ne gwaka. Badde manyi abo bafuusa. Obadde okyannyonnyola ku bizibu byemusinkana mu industry. Kati ebiseera ebisinga we mukwatira was one. Yeah. Abantu tebabatya. Facilitation. Facilitation. Eyo nayo nsonga nkulu. What is there to be facilitated? Because first of all fe tulina ekintu ekyaffe kye tukikola n'okwagala okw'amaanyi nti ojja kwetaaga abantu abagenda okujja okuyambako ku sete oli ajja kujja nga olwedde alowooza pesa iko kitegeera ajja kwagalayo akantu olina okubaliisa toyinamubeeranga bameka ku sete for example ebiseera ebimu ffe tugende twebere paka nga na ssaawa 7 bantu nga bana bannaye nga mukolayo kyoba obudde emizimu gy'abasezi bwe gibayingirira eyo you people lwaki content temumukola misana anti kati tuba twagala era nawe bwe tunakizannya emisana naawe ojja kugamba singa kale baakoze kiro kyabuzeemu basobola okwebuuza nti gwe wali olabeko omusezi w'emisana omusezi asera kiro ono yaŋŋambye mbwe yerakayi waliyo n'abasera emisana era abantu era bwe bakwata okulyoza babakwata kiro abasinga maybe oba oguddeyo katugeze mu kinnya eyo ate ekinya wabeerayo amafumu wansi gakutunga bulungi bakugyayo kiro ne beegiriisa ekitegeeza olwedde eyo yewabeera amafumu wansi ogendo era weegenderezanga nnyo bw'ogenda mu kifo ng'oli mupya ne bakuwa entebe oli n'agikuteerawo alisi gisika ogiseetule oba gisikemu mu maaso oba gisembeze amabbali tomwesigayo kyabakuwadde ogulaki oba okikkiriza wagamba nti tuulaawo naye oguba mukeeka gusikemu bwoti ogutuula awasembe sekyovola aseetuzatuza era awo oli mutuufu mukuziika biki ennyonta neweba ekuluma tonywa mazzi tokyama kkiriza ekulume bw'obadde oli otambula otuuke w'otuuka ofune amazzi gosobola okunywa nga naawe muli oli mugumu naye ogenda kuganywa oddeyo ovuge owuli nga toli okke kati awo n'ayimirira bolwedde baba bakimanyi tojja kugenda kusukka wano lala salaamu
Omuntu omukulu wuno omusezi annyonnyola engeri gye balyamu abantu. Ate n'ekirala Nnyonnyole. Yagwa omusezi gwe tulinawo ku Kampala. ekituufu obusezi bunyuma ono omusezi ali abanja volanze njagalayo n'okkuba akadodi ate olaba ekyenjawulo ekibeerawo waliwo ebiseera tuba tugenda katugeze oba eyo mu kibuga bwe mpulira akadodi oba kiki bangawulira ng'ekintu ekirinya ekigamba gundi oluddewo Nomunaye omuzimu gw'abasezi tegukukwata you a very handsome man. ndi musajja mukkiriza nnyo era buli ddiini njikiririzaamu. Yes, I'm strong kikubuko man. Ndi musajja mukkiriza buli ddiini njikiririzaamu kusingira ddala kasita abaayo emmere. Kati muyinayo ko support yonna gye mwagala abantu babayambemu abatulaba bamanyi okuyamba abantu. Okuyamba kwe ebiseera ebisinga omuntu kuba kusiima kwe. We welcome anything twaniriza naye tujja gamba nti bannaye kino tetulina kiki sigamba nti tetuli bulungi nnyo naye ebiseera ebisinga ne Mukama okkuwa ekiddako olina kusiima ki ky'olina, so we are grateful Mukama ku kyatugabiridde, but still if you can and if you're willing okubaako ettaffaali ly'ogattawo oba ky'onyigawo tukyaniriza. Mulaba nga kino ekintu kibatwalawa ebiseera ebisinga kigenda wa kino ekyokusera kyo kikyagendera ddala mu maaso naye kati nga tumaliriza okujjayo ffe kye twagala okubalaga era sikiri waliwo stage eddako nti kati mujja kulaba ku feesezi zaffe ezaddala mujja kulaba ku feesezi zaffe ezaddala kyo kye bagamba nti gundi avudde mu kusera emmere kati agenze mu kulya era mujja kulaba ne ku feesezi zaffe ezaddala nga zivuddeyo muzirinde. Bambi muyina art that is very amazing lwakuba party gye muzannya zitiisa binyuma bitiisaamu waliwo abantu dde wano but I'm scared sagala obudde bunsange nga buzibu. Don't get scared kati olaba ne message ziri zibbaala misana tuku ebyo biteega kati nina ebiteega kati olaba bw'otuuka mu kifo lwakuba kati weterozanya mbuno waliwo abantu abasinze emmese gye bali nga bateekawo emmese nga gye bafukaamirira gye bali naddala zinsomba byuma ogimanyi wali ogirabyeko yena eriko obuggwa ebanga kamyu ey'omunsiko kabanga kamyu eba nnene eba nnene esobola n'okwataakinga omuntu eba nnene bulungi nnyo. Abantu balina ebizibu wali abasinze emisota omusota nga munene baguteekaawo basinze ogwo naye era buli muntu abeera n'enzikiriza ye ate era nze ebiseera ebisinga sinenya abantu ebiseera ebisinga sinenya abantu omuntu muleka nakkiriza muye kyawuliramu emirembe kozi bona atrying ogezako mulaga amazima ate muyinza okulufuula nga lutalo muyinza omaliriza nga lutalo kyekyo lwaki nze ebiseera ebisinga baba bagamba nti baba bazanya ebyobusezi bitiisa biki nikati ate ffe tetubitya lwakuba kati sinongavule mukubimanyiira nti we are just acting this si bituufu so muli contented yeah. Nange kyobola nali neebuuza omuntu ojja otya mu inbox n'ogamba muno wajja ati nkulamusiza nze omulambo kati nina akantu akatera okunzesa ku mukulu oyo waliwo mukulu waffe Jim Jones kabejja kaguje alina akagambo katera okugamba omukulu mbu just imagine God forbid akyogerako si yakireeta singa omukulu oyo afa kati ng'okubira mu nesimu alo mulamba afudde ate mulambo bwe teweeraliikiriramu nti oba oyinza okufa seeraliikirira sometimes abantu bye bazannya mbu babibeera seeraliikirira omuntu bw'azannya nga Jimbu ng'afuna abakazi bana nze sifunangako nakirowooza nti oba nti wenkizannya ngenda kufa era kikirowoozangako era oli proud okuba omulambo ya because kimpa emirembe ate ekintu kyasinga ozannya obulungi bwe kisigwa ozannya omulambo banne obaseetingire alekete osobola omuntu n'ogamba nti kati ono asobola eno paati ono ajja kusobola oli director right oli writer okay naye sinze nzekka nti nze nzekka nze awandiika ffenna tukwatira wamu mwenna mukwatagana
Kati wano mufunyeewoko ku birungi mu kubeera omusezi n'omulambo nnyo nga ki? exposure because ebiseera ebisinga oli ayinza obutamanya physically nti oba nze musezi naye kasita amanya nti oyo ye gundi era muli alina engeri gyawulira nga abadde musanyufu okusinkanako kaani omusezi kati ate kituyambyeko nnyo n'okumiitinga abantu abo abasinga bwe balabanga kale abasinga be batya abo ab'amaanyi naddala mu industry yaffe ya comedy oba eya entertainment. Tubegomba okukola ky'obasinkana. Just imagine going to someone omulaba w'amaanyi naye naye najja n'akuwa ekitiibwa ng'alaga naawe oli w'amaanyi togamba at least va kuba ebyokubeera n'ogenda n'otya kati nze abamanyi actually ffenna ogenda otuukirira omuntu okutuukirira obutuukiriza omuntu tokiraba mu buzibu because muntu ngaffe naye ate kiri kigattako ettaffaali nti naye alina ekitiibwa kyajja okukuwa because akimanyi kyekiteekinga okukola content. Abavubuka nga ggwe abalungi ate nga bakyali bato bayita ba slaking tebaagala kuzanya ebyo bintu byagenda mu ssanja simanya weefukula ennyenya omusezi okikola otya? Anti kati ebiseera ebisinga kubanga kwezuula waliwo akantu oba ya Vijay Junior yakoogera n'agamba bw'okola ekintu ekikujjaamu tekijja kukostinga kinene naye bw'ogezaako okweteekawo otalina kubeera ojja kumaliriza nga ate weeribudde ekigo nti kati nze bwenda nga kino kyekimpa emirembe lwaki sikikola and of which at the end of the day ng'ogenda kiraba ogambe wakoze kano kikulemye okukola kati nze kankikole then nze ekinannema gwe kikole kuyinza okuba nakyo osobola okukola nze nga sikisobola naye nga ngamba ekyo sijja kukikola. Okay. Wow, that's amazing. Medi olabanga eno career y'omulambo ekutwalawa? Omulambo nayo career, acting career? Nsuubira bingi. Nga kiki? Nsuubira bambi nange era okuba okirawo nga wemanga ku stage ez'amaanyi. That is it. Ate nga nsuubira n'okumiitinga abantu abangi. Kati bw'obeera tolina ssuuka abantu tebasobola kutegeera. Era tebasobola kuntegeera. Kati banaategeera batya nti gwe omulambo? Bajja kuntegeera. Naye lwakuba nti leero ojjidde mu gundi. Njidde nga sambadde eki? Mu identity yo. Mweteesezza okwambala black ekibiina kyammwe ky'Abaluminati. Si bwe kiri. Tetweteesezzaako yadde. Ate nange mbadde muswe. Nawe oli mu black. Baagala kunyigiza Buluminati. Nawe tweteesezza naawe. Kutegeera era no wasaze mugambye mwani kyusiza nga mulaye ndi mu black. Nawe tetweteesezza. Netso. Esaati kwegamba. Sibategeera. Anyways, you guys are very amazing. I love your content so much, only that it scares me a little bit. And I'm sure a lot of people out there do enjoy it. Bajje bagire babalabe. Muina YouTube channel? Yeah. Bino mbiteekako ku YouTube? Yeah, tubiteekayo though YouTube channel teri so active, but tubiteekayo. You should start putting on YouTube. Abantu babalabire ku YouTube. Naye tuteekayo lwakuba kale eyo page gye tuteekawo ku YouTube speed si yamanyi nnyo nga bwe tuteeka ku TikTok. Kati wano because if you realize this nange teekako tulabe essimu yo. Omanyize bannaye tufudde laba screen guard y'omuvubuka ono. Wallpaper ngisenta screen guard. Ogirabye? Ogikutte togikutte? Njagala abantu bagirabe. Mulabe mmese? Oh my God, ne wamwe watiisa njagala kugenda. Naye kati ku lwaki oteekako eno? Anyway, it's a costume. You look very proud. You look so proud in this outfit. Bannange kiki kye musiibuza abantu ngenda kubasiibula nzire Kampala? Nze okusookera ddala nja kusooka okubeebaza nate mwebale okubeera nga mutuzaamu amaanyi. However much babeerawo abakomentinga obubi naye ate abasinga okukyagala be basinga okukomentinga abatuzaamu amaanyi. Nekiyinza obagamba ekirala kyetukola ekituufu, this is reality. This is reality, and if you get time n'obuulizaako awala mujja kiwulira gyekiri. So temukibuusa maaso lwansonga wandi ogenda keera ku makyo kisange eyo gy'onaaba otambulidde. Ate ffe era tukyali wiringi okubaweereza paka kuwulira bubi. Yeah.
era one time saba mukama era tufuna olunaku olulala bwero tutuddemu tutuule nga bwe tutudde bwe tuti. Njagala kubalaba ku seeti nzije ndabe bwe mukola naye siitye si leero ndowooza. not today. It is okay. I will schedule a day. It is okay. Gojja tugamba olunaku olutulutegeke bulungi. Next week. Yeah. Ogambye olina bw'oyagala okwebaza. Yeah. Nina bye njagala okwebaza. Okusookera ddala director waffe. Taliiwo kinkoze bubi naye it is okay. Director Lennon, he sacrifices much for us. Cause tekiri nga bw'onaagamba nti omuntu ogenda kujja omuntu kala kuwa obudde bwe full time nga bw'omwetaaga naye nga alina ebyala by'okwasaganya. Then Jim Jones oyo yeera kuba muyinza obutasobola kumulabako naye oyo ebiseera ebisinga atuyambako mu nga onagamba okushutinga atuyirawo omubiri mungi nnyo Jim Jones. Then Kavuma Dauda, manager teacher, Triplets Ghetto Kids. Oyo, I take him as my mentor. We've taken long nga tetuli fenna, but ya building kino munze. Yeah, ya building kino munze. Then nebaza naba abasobodde okutukkiririzaamu ne tukola fenna, bandana, Madrata Nchiko, cause nabo afande, yeah, afande watuli bulala. Banji. Era we are still willing to work with many people because for the twina buzibu bonna as long as we are portraying out something. Tetwina buzibu bonna era tukyabaweereza paka. Njagala you'll be the first people benzanyako nabo ndabo omusezi. I want to bring out the by the way, one day twali tuzanya kati nga director ngamba addayo eri mu nsonde eri mu nzikiza. Nenzirayo nenva nangamba kibuze muddayo kati bwe naddayo nga ndaba ng'omuntu ampiseeko nze musezi naye nange nina gwendabye gwe nkoze eki gwentiddemu kati bangamba okuddayo nange kuno naddayo ngamba bansindise wazibu naye nga siina bbalaga era bwe naddayo nga omanya amaaso gano munnaye gacreatinga ne gateekawo omuntu nezibiriza ne ngamba kaninde ekigambo action inveeyo. Medi, your last remarks. Bambi nze era ngenda kusiima busiimi abo abatulaikinga basharinga videos zaffe abakomentinga bambi tweyanza nnyo naawe tukusiima okubanga okoze ki ozotunoonyako bambi yeah tusiime nnyo bambi. Thank you for reaching out. Bambi ono omwami aneesibyeko nnyo. Hadija bambi Hadija Beard, your last remarks. Nange njagala bebaza abalaba content waffe ne bamunyumirwa ne bakomentinga ne basharinga ne balaikinga kalaiki ako kazito ku bantu abamu kakwegayirira. Njagala okwebaza director waffe Lenonly atushootinga nakuteeza munaga Beard wano Kiganye. Njagala okwebaza omwami Jim Jones oyo bambi atuyirawo omubiri buli kimu buli kye tuba twetaaga mu facilities okututeekamu ateekawo ekiba kyetaagisiza ate bwe kibaawo ekiri. Omwami gwe njagala okwebazaako omulala afande watuli bulala yatuteekamu nnyo amaanyi okulaba nga kino ekintu tukitambuza. Yatuencouraginga yatugamba mukisobola. One day yatumiitingako natugamba mukisobola nangamba nze yatugamba we munalabira nti mukikoze olunaku lwenja okujja nkole nammwe vidiyo natugamba muteekemu amaanyi tuteekamu amaanyi ate twagenda okulaba nga ye kennyini atukubidde atunoonyeza nga tukoze vidiyo ate neekwata. That is nice. Abantu abalala ayinza okiyita okweraga nti gayo yeeraga agambye tulindeko kati atulinze mu tayimu nga tuvuddeyo. Naye ffe yatuza amaanyi natugamba kisoboka kisoboka natugamba waliwo ebintu bingi content yalimu ebintu bingi mulina okukola byemuteekeddeko ate nga tebigenda kuggwayo. Ono content gwe mukola ono international content mukimanyi? Nnyo kyabadde ogambako like this content ali international kyo kituufu cause tulina abantu abamu okuva e Nigeria nga ba filmmakers bagezezaako to reaching out era if all goes well muyinza ogendako e Nigeria. Yeah, tuyinza ogendako e Nigeria. I pray for you big time. Yeah, tuyinza ogendako e Nigeria cause balaga bali willing okukola naffe kati ekyo kye twagambye nti everyone is proud okubanga azanye ekyo kyakola ki
kyazanya nti nawe bwoba okizanya n'omutima gumu. Yeah, by the way mbadde nerabidde kanebazeeko mami wange. Yeah, nebazako mami wange Harriet. Ayinza okuba takola finances takola finances but akuzaamu amaanyi n'akulaga nga kyokola alyoke nakyo nnyo nga bw'okiwulira. Era ye mwebaza nnyo ddala. Nebaza ne ttiimu yange. Nebaza ne ttiimu yange bonna nga bw'obalaba Beard Crani, Mulambo, Director Lennon, because he's part of the team. Yeah, we call ourselves Magwedo family. Yeah. Magwedo kitegeeza ki? Magwedo still actually about, okay, as the founder or the CEO, it is all about mom, because I really love my mom. Magwedo kiri mu lulimi ki? It is just it's like lulinganga lugwala. Gwoli mu lugwala? Siri. Ono ye mu lugwala yalireeta ati tulinganga bali mwenigi ono jasanga tribes zonna ziri jasanga ne ku Banyarwanda, Baganda. Nze ni musajja n'omusoga. Oli we Busoga. Mwana we Idinda. Okay. Nkulabi. Yeah, nenga okusingira ddala. Really appreciate okubanga otutuuseeko ate kale kangamba otunoonyeze. Yeah. Of course. Njagala bawa last remarks zange. You're both very handsome men. Abalala sibalabyeko. Ni Armstrong, you're so handsome. Naye ozannya musezi. Kino kye bayita true meaning of hard work. Ono Ochani Medi Mulambo, you're also very handsome. Katulinawo ow'ekirevu, agase eddoboozi, agase lukusi. Babebi bange wano bagenda kuba babalaba. Ba girlfriend gye bali oba muli single? Bikalubye. No, actually watch that. Bikalubye. Obudde wetuwa ekintu kino. Temulina budde bwala. No, twalina ba girlfriend n'olwokuba nti kino ekintu tukiwa lot of time. Ne breaking up nabo. Nkubulira mugaso gwa girlfriend. Nasalawo naye nakuleka. Girlfriend yaliwo kutereza mental health yo. Oyo akubulidde side ye nga ye. Ate gwe. Akubulidde side ye nga ye. Girlfriend aliwa. No, anti kati olaba ebiseera ebisinga. Onanso nyizo okwetolola. Ebiseera ebisinga zenzikiriza nnyo mu kamuyite mukyalo oyo ali supportive. Yeah, era ba girlfriend abo si babi. If I get someone nga talina girlfriend, I would advise him afuneyo omu. Lwakuba kati anti nga mwenyi bagamba okufuna omutuufu kizibu. Neze nkirabanga kyankozi, you can build something you want. Okitegeera. Girlfriend yenna gyali. Omutumiddeko. Gyali ekitegeeza. Yonna gyali. Oba future girlfriend. Gyali ne future girlfriend nenga. Kinyuma nnyo omuntu ono gw'ozimbye naye. That's nice. Yeah. That is very amazing. Yeah, ate we do appreciate the support they give us. No, because ayinza okuba naita kuwa ssente naye nga bw'abanga abeerawo n'akuzaamu amaanyi kyozanya nga takitya. Lwaki nedda? Kati gwe girlfriend yaliwa, gwe girlfriend gwe gyali. Ono bamukubirako n'embooko Nkutidde walwaye bweru. era ku shoot eyo ng'ez'abakyala nga waali tosembera Mulambo. Kitegeera ekintu ekyo ekitegeeza naye abaanyumirwa. That is nice. Yeah. Njagala nnyo abavubuka nga mmwe okubeera nti nno muyina abantu mubeere n'abantu bannange. Bwe munamala ofuna ssente mugenda sumbuyibwa ofuna abantu. Omuntu akwagala ye omuntu agenda okwagala wano eno muwe n'embeera gy'olimu. Nga talina kyaluuzi, nga talina kyafiirwa kusapootinga, takuteekako pressure yoyo omuntu omutuufu. So bannange abaku HK Media mutukirize tubasiibule. Eno ye Magwedo Musezi family. Mugende mba following ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram, ku YouTube channel yaabwe. You should start putting content on YouTube. Yeah, YouTube we do put just that speed si yamanyi nnyo nga ekyetukola ku gundi. Because this is international content. Abazungu bebalabira ku YouTube. So you need them. Yeah. Ng'oggyeko ffe abaweereza abantu baffe naye content wammwe alimu bingi. Yeyo ye message yange. Yeah. Banaye muzikirize mbasibula olunaku olwaleero. Yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.